Essula ya 34. Mukama n'agamba Musa nti, lagira abaana ba Isirayiri obagambe nti, bwe muliyingira mu nsi ya Kanani, eyo ensi eribagwira okuba obusika, ensi ya Kanani ng'ensalo zaayo bwe ziri, kale oluuyi lwammwe olw'obukiika obwa ddyo luliva ku ddungu Zini ne luyita ku mabbali ga Edomu, n'ensalo yammwe ey'obukiika obwa ddyo eriva ku nkomerero y'ennyanja ey'omunnyo ebuvanjuba, n'ensalo yammwe erikyukira ku luuyi olw'obukiika obwa ddyo olw'ekkubo eririnnya ku Akulabimu, n'eyita n'etuuka Ezini, n'enkomerero yaayo eriba ku luuyi olw'obukiika olwa ddyo olw'Ekadesubaniya, era erifuluma okutuuka e Kazaladaali, n'eyita n'etuuka e Yazimoni, era ensalo erikyukira okuva e Yazimoni okutuuka ku mugga ogw'e Misiri, n'enkomerero yaayo eriba ku nnyanja. N'okuba ensalo ey'ebugwanjuba muliba n'ennyanja ennene n'ensalo yaayo, eyo yeriba ensalo yammwe ey'ebugwanjuba. N'eno yeriba ensalo yammwe ey'obukiika obwa kkono. Okuva ku nnyanja ennene mulyerambira olusozi Koola. Okuva ku lusozi Koola muliramba okutuuka w'oyingirira e Kamasi, n'enkomerero y'ensalo eriba ku Zedada. Era ensalo erifuluma okutuuka e Zifulooni, n'enkomerero yaayo eriba ku Kazalenaani. Eyo yeriba ensalo yammwe ey'obukiika obwa kkono. Era muliramba ensalo yammwe ey'ebuvanjuba okuva e Kazalenaani okutuuka e Sefamu. Era ensalo eriva e Sefamu n'ekka e Libula ku luuyi olw'ebuvanjuba olw'Eyayini, era ensalo erikka n'etuuka ku lubalama lw'ennyanja ey'e Kiyaneresi ebuvanjuba. Era ensalo erikka n'etuuka ku Yoludaani, n'enkomerero yaayo eriba ku nnyanja ey'omunnyo. Eyo eriba ensi yammwe ng'ensalo zaayo bwe ziriba enjuuyi zonna. Musa n'alagira abaana ba Isirayiri ng'ayogera nti, eyo y'ensi gye mulisikira n'obululu, Mukama gy'alagidde okuwa ebika 9 n'ekika eky'ekitundu. Kubanga ekika ky'abaana ba Lewubeeni ng'ennyumba z'abakitaabwe bwe ziri, n'ekika ky'abaana ba Gaadi ng'ennyumba z'abakitaabwe bwe ziri, baamala okuweebwa obusika bwabwe, n'ekika eky'ekitundu ekya Manaase baamala okubuweebwa. Ebika ebibiri n'ekika eky'ekitundu baamala okuweebwa obusika bwabwe emitala wa Yoludaani e Yeriko ebuvanjuba enjuba gy'eva. Mukama n'agamba Musa nti, gano ge mannya g'abasajja abali bagabira ensi okuba obusika, Eriyazaali kabona ne Yoswa mutabani wa Nuuni, era mulitwala omukulu omu ku buli kika okugaba ensi okuba obusika. Era gano ge mannya g'abasajja ku kika kya Yuda, Kalebu mutabani wa Yefune, ne ku kika ky'abaana ba Simyoni, Semweri mutabani wa Amikudi, ku kika kya Benyamini, Eridaadi mutabani wa Kisulooni, ne ku kika ky'abaana ba Ddaani, omukulu omu Buki mutabani wa Yoguli. Ku baana ba Yusufu, ku kika ky'abaana ba Manase, omukulu omu Kaniyeri mutabani wa Efodi, ne ku kika ky'abaana ba Efulayimu, omukulu omu Kamweri mutabani wa Sifutaani, ne ku kika ky'abaana ba Zebbulooni, omukulu omu Erizafaani mutabani wa Palunaki, ne ku kika ky'abaana ba Isakaali, omukulu omu Palutyeri mutabani wa Azani, ne ku kika ky'abaana ba Aseri, omukulu omu Akikuda mutabani wa Seromi, ne ku kika ky'abaana ba Nafutaali, omukulu omu Pedakeri mutabani wa Amikudi. Abo be baabo Mukama be yalagira okugabira abaana ba Isirayiri obusika mu nsi ya Kanani.